Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates ebipya bizuuse kuba MPs abafuluma nga bali unopposed era nga bano bajja kubanga bavuganya mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Tujukira bulungi nti gye buvuddeko waliwo lists z'aba MPs ezafulumye nga tebavuganyizibwa nga ba MPs bano mu kalulu akajja k'omwaka gw'2026 bo bajja kuyitawo obuyisi era nga balinda kulayira. Kakati okusinziira ku Kakwenza Lukirabasajja avuddeyo n'avunaana omusajja omu amanyikiddwa nga Kano Mwesigye agamba nti oluvannyuma lw'okubanga bamuwangula mu NRM primaries omwaka gw'2015 yasalawo yeesimbewo avuganye nga independent wabula oluvannyuma kigambi okusinziira ku Kakwenza agamba nti omusajja ono yagenda maaso n'okubanga atemula munne eyali avuganya ku kifo kino ekya NRM era kigambibwa nti omusajja ono yajja n'avuganya nga independent era kigambibwa nti omusajja ono yagenda maaso n'okubanga awangula akalulu automatically. Kati Kakwenza agamba nti abantu abamu abeesimbawo nga tebavuganyizibwa y'enkola yaabwe either batta abavuganya oba ne babasangula mu voters registers. Tujukira bulungi nti gye buvuddeko Speaker wa Parliament Anita Among yagenze maaso n'okubanga ayitawo ngali unopposed. Thomas Tayebwa naye yabadde unopposed ne ba MPs abalala wabula oluvannyuma avuganya Thomas Tayebwa amanyikiddwa nga Kato Osbert yagenze maaso n'okubanga avaayo mu katambi akasaturatinze ku social media ng'agamba nti ku lunaku lw'okusunsulwa omukulu Kato yagendayo ku kakiiko k'ebyokulonda asunsulwe wabula oluvannyuma bamubuzaabuza ne bamugamba nti nini namba ye eri invalid. Omusajja oyo okwewozaako n'okunnyonnyola ab'akakiiko k'ebyokulonda ate oluvannyuma bamubuzaabuza ne bamugamba nti abamuwerekeddeko bonna nini namba zaabwe nkyamu si ntuufu era bw'atyo bwe yagobebwa mu lwokaano era Thomas Tayebwa n'asobola okubanga ajja ng'ali unopposed. Ate ye Speaker wa Parliament Anita Among mu kusooka baali bamuvuganya baggyibwa mu voters registers wabula ekibiina ekya National Unity Platform ne kireeta candidate omulala era candidate ono amanyikiddwa nga Asiyo Florence nga ye yalina okuvuganya Speaker Anita Among mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2025 wabula oluvannyuma Asiyo Florence ku lunaku lw'okusunsulwa teyalabikako era n'amasimu ge tegaaliko olunaku lulamba era nga Asiyo ne famire ye beeraliikirira nga tebamanyi omwana waabwe gy'ali. N'ekibiina ekya National Unity Platform kyakwatidde bendera bagezaako okubanga bamunoonyaako bamulabe nga tebamanyi gy'ali. Bw'atyo Anita Among yayitawo nga ali unopposed. Kakati okusinziira ku Kakwenza agamba nti abantu abamu ba MPs abamu bagenda maaso n'okubanga bakola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu okubanga bayitawo nga bali unopposed. Stay tuned.